ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katukuza ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba you don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Luganda blessings you don't know follow like ene waffe Uganda. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Waffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Chintabuli ky'omuziki ekisinga ku beat fama eddakiika zo zigendera ziri 10 ezakayita ku ssaawa emu katugendeko mu munafono ye agamba atya nenga tewerabira wali ku Buloba Forest Park kigenda kutokota sikisaanikire ayenda kuzomwezi nga 12. Oh my God. Bayimbi bonna basitukiddemu Palaso, Karo Kasita, Karo Datongo, Martha Mukisa, Sindon, Chris Evans, Walukaga, Haruna Mubiru, Flash La banji nnyo basitukiddemu Rebecca Jingo, Titi Tendo Tabel, bapresenta ba BTFM. Kigenda kutokota sikisaanikire pichi z'empaka zitandika okwebongera mu bbanga keera ssaawa 12 ez'okubaca emiryango giguddwawo. Hello? Kale sebo nziba mpita Mukunja tuli mu kubita FM mu Endobeso wano ku kitabuli ky'omuziki ekisinga. Kati nze ninamu obuzibuzibu gwe gwani nze amanya nze sentamu amanya bampita sentamu so kati nze ninamu obuzibuzibu bwenjagala onnyambeko nina mukyala wange omuyita Penina Penina oyo maze naye emyaka 4 naye twakedderumu Penina n'akwatamu ebintu bye n'akwata ekkubo n'agenda ng'omukubira essimu n'omubuuza n'emirundi gye nnakwogera naye omulundi gwe yakwata essimu yange kuba mukubidde nnyo amasimu nga tagakwata omulundi gwe yakuta essimu yange namubuuzizza ekyakutwala yaŋŋambye kimu nakoowa alina rizoni endala gyampa kuba sina kyenali mukozi kati ekyo kyokka kyagamba nti nakoowa aŋŋambye ekintu kimu nakoowa onkoze ebintu bingi nnyo asirise naye sina kyenali mukozi n'okugenda temulina kuyomba oba ki tewali yakwata bukwasirye n'anviira kati oyagala kumanya ki njagala okumanya muzeeyi ekyaddala ddala ekituufu ekyamutwala onaayogerako naye essebo nja kwogera naye ssebo kale beerako ku simu tovaako kale muzeeyi tovaako anti Endobeso kitabuli ky'omuziki ekisinga ku beat fama katulabe kyekyatwala omukyala. Jebaliko nnyabo. Hello. Jebaliko nnyabo. Kale nawe jebale. Kale. Nze ndi Muganda wa Sentamu. Okay. Mama chichingo oli ku mulimu. How can I help you? Kakati obuzibu bwe nnina madamu. Obuzibu bwe nnina bwa brother wange Sentamu. Anti kakati wamuleka naye tali mu mbeera nnungi. Mbadde njagala kumanya. Come on. Yakukola ki ekyo bw'aba alina ensobi ze yakola tusobola ozitereeza. Jesus, forgive me. Omanyi what? Are you ready to hear the truth? Wanje? Are you ready to hear the truth?
Sirina buzibu nnyabo. Oli mwetegefu okulira amazibu. Ye nnyabo. Kati kankugambe kankunnyonnyole muganda wo. Your brother tamanyi Luzungu. Wanji? Your brother tamanyi Luzungu. Sikulimba. Is so annoying. Anyiza bannange bitama atama. Nemugenda ko mikwano je bambuzo ne bogera naye mu Luzungu naja nakubaka amabategeeza ki now oh Jesus even Mama. Hello? Yeah, I hear you. Tompulira. Nyabo. Kama Katonda atomanya ekisingira ddala okunyiza nga tuli fekawo ababiri atuli oba how can I explain it? Omusajja mubeera naye n'alyoka atandika ogamba simulina wakutandikira kubanga mpulira omusajja okubeera naye mutya nkugamba we mubeera katuli mu kisenge n'atandika okufukumuka Oluganda luli oluzibu mbesimanyi abakulu bakutumidde bajajja bangambye simanyi tukole tutya simanyi nansala mukuwadde akasawe kewa kiseka bannange ona nowulira nga otandisa n'okwesiwala nga wemyala nze njagala bintu biri simple something easy, into the appetite. Oh yeah, yes baby, oh my God. You're amazing. Otianga, na ye na very na fubutuka nansana. Simanya akutale kila kiseka. Simani bikibiki. Simanya ono magere mukwasiza. Kati kugamba, ayinza okuba akugulidde poloti emagere ewakiseka akuguliddeyo poloti kati abikugamba kati mukwano kankukuli ayogera bino nga tuli mu kisenge tuli mu mukwano n'alyoka atandika okufukumuka mbundi muggulu olutte muggulu nga yenena alinganga Oluganda lwe lwafukumuka losing appetite kati ayogera atya you're fantastic, oh baby, you're amazing. Na nafubutuka bwate nkuwadde magere singano yali aguzeyo poloti ogamba kale naye kaakati ate bannange kaakati mbadde nkusaba oba musindikirwa kyalo e Masaka afunayo banne eyo mu byalo eyo kubanga naasi ya musinga honestly no Sebo Wandisewo omukazi omuwulidde ekitamanyi Luzungu nze njogera Oluzungu. So now what is the matter? What is the matter? What is the problem now? Zenga njogera Oluzungu mubuuza what is the matter? What is the problem? What is the naye Oluzungu si point. Bw'oba oyagala omuntu Oluzungu luno tugula lugule lulimi lugwira si lwaffe lwa wano toyinza kulunsibako abantu gwe nakirijja nze muwanga tudde mu Luzungu Oluzungu olwo lujja baleetera obuzibu badanyinamu kahawa ne tewali yadde n'akamu alimba naye niwembanze naye nkukyawa ng'okyawa munno olwo olulimi luno lwe tugula obuguzi batuyita mu parliament tugenda kwogera kipapatandikawo yes explain yourself who are you nga ntandika okwonoona Oluzungu lwange mu bwenzi olwo lwe nagula obwanana bwa ssente
Sha. Chitabuli cha muziki ekisinga ku beat from Endobeso live stage. Wali Buloba Forest Park. It's gonna be fire bonfire. Mugamba mutya temwerabira banango mupira. Tugenda ku mupira wali emasajja. Abantu b'emasajja mulina okwetegeka. Kigenda kubeera kikambwe nnyo ba presenter ba Beat FM au kisawe kya masajja community playground. Kigenda kukataka ndoza mumanyiwa wansawo waliwo n'essomero awo banafu abayuvulaji mwebale nnyo abo nabo batadde mu ssente pikipiki yaabwe kilomita 12 liitemu okole ssente nyingi ng'obugulu bwa gongolo banafu aba Emifly Jobs Consultants Limited batwala bakozi bweru kakati bakubire ku noti 7 emu nyanya 65 noti 3 oba Pastor Wilson Bugembe tugende tumuwagire naku z'omwezi nga 3 June wali lunaku lugenda kubeera lwaba Matters Day emitwalo 2 mitwalo 5 ne tebo million 2 beba munaffe Pastor Bugembe katonda w'abanaku naku z'omwezi nga 3 wali Hotel Africana ate naku z'omwezi nga 10 ogw'omukaaga Mitiana kugombolola nga 11 abantu beruwero mu kisaawe Pastor Wilson Bugembe ajja enaku z'omwezi 12 Nansana ku Worship House. It's gonna be fire bonfire. Notinya emunya 25 noti 5 ne notinya emunya 25 37 nange mukazi bwandetako lugezigezi lw'oluzungu mbana mukyayedda ndika nawe omukazi mugambe nti akuyigirize kwatusobola kuba na mukazi nga amanyi oluzungu nomala naye emyezi 3 nobatwala tekyogerekeka nti munaye no simanyi luzungu njigiriza akusangira omunagenda nti hawayusa olenga kuwuna esimu zaffe enzigulo oluzungu luleesa obuzibu omusajja bamukyaye lwabutamanya luzungu ebigambo byafukumuka simanyi biki ontutte mu ggulu eggulu katonda aligudde ntudde ku mukono gwo ogwa ddyo tata mbatumidde bannaye yesebo ono kyabbeeyi wammwe ekimbo ekingabo yesebo kuba ponti nkutumidde naye kirungi omuwami atekedde ensabiye batiweva amaze okitegeera naye gwe olinamuko tulina oluzungu olumanyi tutegeerakoko zisaanidde mwami Mukunja mukulu amoti balamusiza nnyo mwebalokera okwereza gwanga naye bannange Endobeso nenyimidde leero luno nawale mayindi omukyala ali kubye naye bannange oluzungu luganye obuuza omusajja atangadde omulese mu kkoona ogw'omunanasi oluzungu luleesa obuzibu fe abataasoma tulabye ennaku bannange bannange mbagala nnyo mwebalokera okutuweereza bannange n'okutuggyako stress tugambye luzungu luleesa obuzibu Mukunja wanje yenza birungi ebuwambo Mukunja omukyala taaga bwagazi musajja omusajja luzungu luleesa obuzibu alimba tamwala bwagazi nsigadde birungi ebuwambo abasimusimu baletuweereza naye omuwala talina nsonga alayika yafunayo yamusigula abantu bulungi bawasa batamanyi luzungu n'abasajja batamanyi luzungu naye ne babayigiriza pozi n'ekyokwogera oluganda olukakali yandibadde amuwulira ebyo byayagala ayogere abantu bayiga buyizi naye okuva eri from nowhere n'ogamba nti nze nkitadde nedda muwala alabika alina ddiiru ze endala gaye aguma ajja kufuna ajja mu luganda lw'amanyi abirena bale Dubai mwe baletuweereza webale nnyo mwami Maka wanji sebo mwami Maka wanji sebo batuweereza sebo kale sebo ono semwemba kukyogera so Maka Maka bannange naye Maka omukazi naye alimba ati yafumbirwa luzungu yafumbirwa ki yafumbirwa musajja Maka yebeeremu Maka teyafumbirwa luzungu Mukunja wanje okyaliyo munnange nnyo okulu boda boda yesebo andijimbya moti nkulamusizza yesebo naye Mukunja tukkiriza amazima musajja munnaffe tamanyi luzungu mpulidde nga amanyiimu akatono talina kyamanyi ate tukkirize omukyalo ono yafuna banne eri bakola nabo ku mulimu nga baluzungu
ate ono omusajja tekyalina okukola kunoonya munnaata asoma babiri naye saagala abakazi basoma nnyo kuba baba n'engezigezi ono naye teyandifubutusatisa libaddemu n'akagambo kanooba yes naye nodduka buddusa otyo Mukunja amoti nina kashomwe bale kuweereza bana nze Endobeso oba ngambe ntya oluzungu lusobola kukyaya muno oyo muli wansimbi amoti amuveeko obubi agenda ayiye bannajje Masaka anoonyeeyo banne ono Jose nsinzidde wano ekyalulira Masaka ajje wali abaana abamugyamu oyo ajje Masaka gye bali abaana abamugyamu abaana abamanyi omukwano abaana abamanyi olukundo kyova olaba Lutaaya abayimbako nti abasajja b'e Masaka si mmere yaman gravity omutujja omukujjukujja mbeera ku ewaffe Uganda so nawe subscribinga ku YouTube channel olabe ebyakabi byonna kyekimu